Ng'akalulu ka bonna kasembera, buli kibiina ky'ebyobufuzi kiri mu nteekateeka okulaba nga kyetegekera okulonda kuno. Kyo ekibiina ki NRM nga kitegeka okulonda kwa kamyufu k'okulonda banaakikwatira bbendera bo banna-DP abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bakyazzaayo mpapula eri akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina kyabwe. Mu bakomezzaawo empapula zino olwaleero ye Beatrice Mao, mukyala w'omukulembeze w'ekibiina kino Norbert Mao, nga yeegwaniza ekifo kya Lord Mayor wa Kampala. Ono atubulidde by'ayagala okukolera bannakampala. Ekisinze okundeeta kwe kukola enkulaakulanya okukyusa Kampala. Kampala kyekifo ekifuuse ekiteenyumirizwamu. Waliwo n'abalala abakomezzaawo empapula zaabwe. Tulina ekizibu olw'okuba tufuna abantu buli lunaku naye ate amalwaliro tukyalina galeeri ga centers ng'omubaka wa paalamenti nja kakasa nti nno tufunayo hospital. Kati saawa zino bali mu kulimba abantu baffe na bintu bibaagala so si bibeetaaga. One, ti abantu baffe beetaaga specifically mu Barra South situlinamu ddwaliro ne bateeze ssente zisobola okukola. Pulezidenti w'ekibiina ki DP Norbert Mao ategeezezza ng'ekibiina bwe kigenda okuteekawo abantu okuvuganya ku buli kifo okuviira ddala ku mutendera gwa LC1. That DP is in the race for all the positions from the presidency to LC1. Era ng'ekibiina bagenda kutegeka emisomo egy'enjawulo eri abo bonna abagenda okukikwatira bbendera ku bifo eby'enjawulo mu buli kitundu kya ggwanga. Appoint somebody to manage your finances, appoint somebody to manage your media relations, appoint somebody to coordinate the youth, appoint somebody to coordinate the women, have somebody to coordinate volunteers. Nobody has enough money to pay for all the people who campaign. There's nobody rich enough for that. Campaigns are won by volunteers. And then go and talk to the voters one to one. Mu kiseera kino baakafuna abantu abasukka mu 8 abavuddeyo okuvuganya okukwatira ekibiina kino bbendera ku bifo eby'enjawulo. Winnie Tessa Nakayinja, agafeeyo ku Spark TV.